Oyita mu kusoomozebwa ng'obulidde okwogerako naye waakiri omutima gukakkane. Tofiira mu nju nga weebuuza n'akyogerako naani ng'ebizibu bikuyinze. Va mu banaagamba batya kubanga si bali mu mutima gwo. Bw'olifa toliddamu kukyogerako era tolifuna mukisa gukyogerako wabula okuleka abaana bo nga babonaabona. Yangwa tusale amagezi kati. Omukyala oba omwami, save a soul, taasa omwoyo ne Queen Mother. Naawe ali eyo ng'osobola okuyamba ku bantu bano tweyanzizza. Omutima bwe bulamu, amaka ly'eggwanga. Omulabi omulungi, programu yaffe ya Save a Soul etandise olunaku olwaleero. Nange Maishera mu Queen Mother, mami w'abalungi. Era nga mu programu eno olwaleero tukuleetedde omwami awakanya ebyava mu musaayi. Mwami Musisi bakola DNA ku mwana n'abanga si mumativu n'akatono era nga asaba DNA eno ebeerenga eddamu okukolebwa. Ngaffe aba Save a Soul tugenda kubanga tulaba engeri tugenda okukwataganamu ekintu kino omwami ono asobole okusevingebwa obulamu bwe abeere n'omutima omutebenkevu tulabe nti afuna essanyu. Kuba obanga osinzidde bigenda okujja yali mwami munene ddala mu kaseera kano akoze agwawo stress yamukubye depression yamukuba paka kati akyalajana omwana amuddizibwe oba baddeyo mu musaayi. A'udhu billahi minash shaitani rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Alhamdulillah rabbil alamin. Nze Ajimiti omusomi w'ekitabo era omusomi w'edduwa. Nkozesa kyoto kino, ekyoto kino kiba kitagombolola. Lwaleero ku kyoto kuno kunyambira abantu bange. Buli muntu yenna alina ekizibu kye ojja ku kyoto kino n'osula akabaani ne nkusabira. Buli alina ekizibu naddala mu abali e Bulaaya n'ompereza amannya. Ne ngasula mu kyoto kino ne nkusembera edduwa ne nkujjako ebizibu n'ebiba bikusumbuye. Walemererwa mirimu ki ddala mu abali e Bulaaya, abali mu nsi muno mu Uganda, abalemeddwa okufuna visa. Nantegeeza eri abaana Adamu enkozesa nkofu ku kyoto kuno. Bamala okusindika enkofu eyo negenda ebanja amabanja ge bakubanjiza gonna. Gwe yalema okufuna okuweebwa Ajimiti nkozesa amazzi ku nnyanja kuno kumulengera ku mazzi wano. Ajimiti nga banyimidde olwaleero ngokumasira abaana Adamu. Bompereza ebiwandiiko byonna bye bompereza ng'oli e Bulaaya. Mbikwata ne mbizinga ne mwandika ku papula ne mbisula mu nnyanja ne nsaba Allah gwensinza asumulule ebyo bye babikulemeredde. Awa visa agifuna alemedde okufuna omusajja omulungi amufuna. Nsangibwa ku namba 0752 amawulire gaddamu gafulumenkeera bannamukono boogera wonna omusajja wadde ng'atambula naye omusajja w'amaanyi biki gakomamu gaddawo kumpi mwezi mulamba nga bafulumye etaliiko nfuufu mwaka kyogo awo 2017 2018 bwe yamutwala 2017 n'abeerawo mu holiday entandika omwaka omulala. Omwana bamugaba mu February nsuubya wa March. Awo baddamu okusoma awo. Kati nga DPC nga agamba ensonga kati ene ejulidde DNA. Nze ndabayo abeesudiya nga bawandiika ku TikTok naki. Mbu Musisi akola DNA n'emuliya n'akogga naggwawo. Ebyo bintu byakwesudiya by'abantu. Nze bankwatako bukwasi mwana bamunzibako mu maanyi. Bino ebya DNA ebyakupretendinga nti tugenze mu DNA. Tukola DNA yaki nga bansuulira omwana. Eyamunsuulira amusuddewa. Anti era yereeta amazima. Kati tugenda ku DNA. Owulidde basoma batuggyako ekyomusaayi. Tukomawo wayitawo emyezi, wayitawo weeks oba myezi. Nga bankubira nti jangu okimeriza osi. Tuzikimayo. Bakuggyako omusaayi. Ne balire babajjako omusaayi. N'omusaayi gwange gunnuma gwe bansikako. Batwala omusaayi gwange gwaki. Ngasala wana ku kopi zange. Kopi ogenda ku. Kopi basikako. Musajja nali munene nga musaayi gwange gwetaaga. Basikako mu kitundu kya mpiso. Kalogo musaayi gwange gonna batwala gwaki. Antabula. Kati goinamu ekigamba nti nno omukazi ayinza okubanga yabivuguze eri kwano omusala. Banfera. Obayi banferera. Ntawa mikwano gyange bampeka sente ngene ngusokola DNA. Edwaliro libaayo. Dwaliro lyaba ne limpa offer. Ne limpa offer. Kugalia hinna gwe limanyi. Era nze ngaba bannayuganda mikwano gyange. Buli kyebwerere kya bbeeyi. Buli kyolanga ekyobwerere abo badde osuubira afuna kintu kya bwerere manya ogenda kisasulira. Bwe bampa offer nasanyuka nnyo. Lunaku 2 lunaku lumu lwe bampita mu kikuubo Sembati Arcade ekizimbe ekyo waggulu eri ne mukwana Arcade. Nafuna emitwalo 4 mu lunaku lumu. Aga kati ba nkoma wana gataliko nfuufu
Adwali oliva nakasero MBN. Tuwa mtumuwadde offer bonna tugenda bakeberera bwereere. Senga nali nasasula omusaayi ogwo. Nali nateekawo embeera. Eno kati gye baaleeta. Reception. No, baaleeta envelope. Ng'ekulaga nti erimu buli kimu package. Olira ng'eri bweti ng'eriko seal weight. Nga yonna yakkaki. Ne bagikwasa omusawo ku mmeeza. N'ensirika nimbaga tukuli ku ki. Tugenda mukono. Wa polisi n'awamba ensonga omukyala. Naga tuzisomera wano nimbaga tugenda mukono. Naga zisomera wano naga tugenda mukono. Omusawo n'agamba wa polisi. Anti gye byatandikira nga bwe njagala Katonda nnyambe nti eveeyo munnamateeka wa kitongole tuve mu kooti emukono tugende tukole ki batuggyeko omusaayi tukomawuliza bazisomere mu kooti bwentyo bwe nkyagala ne bwaba si wange enjabirondawo ne bwaba si wange amateeka gagenda kukola tegenda sigala nga kibadde ngenda funa right scissor era ngenda kuddawo nkole. Queen Mother, save a soul. Nga 2 December nzijukira bulungi ennaku z'omwezi. Namugulira n'ekyemisana omwana yavaayo eri nga musanyufu yasaba tusigalanye naga taata kangende wa Hajati mama muleetere emmere neŋŋamba mwana mpisizaamu eddala ate nzire mugulira n'emmere omukyala atuddaawo ate nga saaga kulaga mwana tisobola gulya maama we emmere kuba byemugamba byonna birungi muwanira maama we ne batumagenda ate yalwawo nagamba njagala ekyennyanja n'amatooke n'omuceere emutwe ogwakanaana nalonze mbaze ngenda mugulya mmere ya nnyama ne kasuda ka 1000 omwana yasaba muto gwa kanaana ne soda mwemusabadde okaaba kati nzonsesa nali njagala muwala wange singa mugamba nti nnyoko sawa mugulya mmere edda namugamba gende Hajati munnaayi yaleeta mutwe mmanya nti awo kanaana kakutuse ne kasoda ka 2 omutwalo naye nasigala ntakula wano niwe mwana nkoze eki kino ate nga saagala kutugana gigula n'oli omukyala wange yogwenina olede gyali eri mu nyumba awulira ate enkolagana gye baalina n'omwana ne anti bayamugamba nkuyite maama oba nkuyite anti bayamusangawo ng'ava ku ssomero nagamba mpita kyoyagala n'amuyita anti anti jangu obuze ku maama wange biki maama wange wuuno nakugamba munafaana maama wange obweru jangu omulabe ekifaananyi kirwa kiikyawo ekya maama we ky'omwana naye maama namulabye naye mweru kya maama kiikino wano kati ye omwana omulaba bwafaanana ne maama we okiraba beeru anti kati nze ffe tuli basheeshe ekitegeera nali zadde akasheeshe era okalaba na wano mu mmere taddangako gy'oli takuyangawo ku ssimu kuba gye emyaka aba asobola okutegeera n'ennamba yali agimanyi naye kyemmanyi bamubulifinga bamugamba yankubira before nga akyali mu primary yankubirako ne wano mu secondary ate nange mukama yangerera kisa mulaba ali ku YouTube ayimba olaba nti osobola otondawo ekintu nti omwana njagala performing bino byetwekozakozanga wano omwana ayimba bulungi era performing ali ku gundi ya Lugoba High School ate nasanyuka nnyo okubanga mulabe ku Lugoba kubanga omwana wange nze nali ngenda tuuka akole ki adde ku saidi yange abeere musiraamu kubanga by then nali sinakyuka bino ebyandya byebyandetera okukyuka nzinolokoke nga ndaba neninga eyetise ensawo ya seminti buli lunaku ntambula nayo so nga bw'oyimbako bw'okola ki ne munoonya kati bwe namunoonya saayingira ku ssomero bwana nali sina siko gundi mulaba ngaani bwe mba naakavaayo n'abula oba nayatukibwako ekintu balaba banoonyanga omutujju nabeera bweru wa fensi y'essomero maama nze sirimba oba oyagala kebera ku YouTube Lugoba High School ojja mulaba kasita olabye ka face ke owaawo baizeni alinga mwesi wano
last year namulaba mwamuse omwana olwasoko bagambye sewuwo results wali ku ddwaliro bazisomye katawe n'agenda naye tebaddamu awo saddamulabako saddamu kukola ki saddamu kukola wadde omuwuliza wadde okunkubira essimu kubanga ndoza baali bamutaddemu ebintu ankubira njagala mutta biki ebintu webityo alidda naye kati labayo nze omwaka gwange gumu gulimu emyaka kati ndoza nga 3 ku ngeri gyempuliramu omwana wange lwaki sifuna obwenkanya nze sirina kusalawo kwange na ku Katonda wayagalidde wakutwalira kati wekinnumidde bukedde weyanoonyezaako enteeke munzireyo mu bantu bandabe annaggwawo nenfuna gundi enyamba yampa platform enyamba okukola ki okuddamu abantu bandabe nekyempitamu kati nsala abantu buyambi kunyamba okiraba abantu banyambe Katonda nyambe nfuna obwenkanya kuba Katonda yekkaganesize owulidde kati nekyo ekyo kyonna wekyetololera nze sikyasobola kugumiikiriza nga sisobola kulya nswa nfa ndi fresh omusaayi gutambula bulungi kubanga ndaba ensonga yange egguka n'okuwona ntandise okuwona lulimba nentanananye ekigere naye kati kikaze kubanga ensonga yange abantu bagyogerako ndyogerako kyenkana buli kiseera ndaba comment abantu bampeerezayo akasente ka sukaali wabona n'abazze jjo lwakuba kirabu yaabwe enjerabidde eri awo nga wakaba kuyigala emukono ekifo kyabwe wekiri bandeetedde ebyokulya ebyokunywa amatooke neyanze mukama abawa omukisa neyanziza amiina owulidde maama embeera gyendimu ya mwana wange siyogera nti nno bampaane anti kyeŋŋamba siyogera siri ku kino mubampaane mbuneekoza amanyi abantu bannayuganda bamanyi olaba bavuma abakulembeze olaba bamanyira kabaka olatonzaani era nawe bajja kuŋa neekoza biki nze manyi obulumi bwempitamu ntowolokose nze nkuwulire nze walolwe ntambula otuuka wali ku kkubo nga tekinnuma nga luli bwe kibadde kinnuma nentambula nengenda ne ku ddwaliro wali ku Ebeneeza ne banzijanjaba nenkomawo nga ntambula munvugeko muntwale kubanga kiweddeyo omuntu asobola okutuyambako ku lw'embeera omuntu asobola okunyambako ku lw'embeera nekya DNA naddala ekya DNA okuddamu nsaba ebitongole ebiri ebyo byonna ebirumirirwa abantu ddala nga wali gyesitalinga nga tolinga oli eyaŋŋamba mbu bakusasule mu bulumi tuva mu ddwaliro batutta omwana wange bamugabye means protection gwe neesiga abudaabuda abasajja ne ku mulundi guno nga nfa tanoonyangako kitegeeza bo bapasingawo nsonga zaabwe kubisawo bigenderwa byabwe yali enjagala kituufu naye saawo ne bakukopa settinga sente zibadutadde mwana sokolabe anti bwe tubeera mu prosesi y'emisango oyogera nani n'omulwaddewo kuba nze nalinga mulwadde n'omanya byayagala era yali abimanyi mu mbeera y'okuntwalako omwana mpunze ndi mu kukaaba ndi mu kubulya mwana wange ekigambo ekisembayo yandiba taŋŋamba tibakusasule akabi mu mbeera embi yandiyogedde ekigambo eki abantu bano bakola omusajja kino ekintu nga bakoze eki nga bagenderedde taata ne maama bagende ku CPS enkya tugende mu kooti ne bagenda ng'endiga eyasize entamu bagenda baniigiina ensi erimu amateeka ensi erimu omukulembeze kyobola nze ensonga zange nzitambuliza Katonda Yesu gwe nsaba awenkanya ensi erimu omukulembeze yinza okukola ekyo nze nsenga nagenda netta siri mwana wa muntu no ensi erimu omukulembeze banamateeka buli kitongole ensi erimu omukulembeze kitegeeza eba ne member of parliament erina nagende wannakiwala kiyingi ku ministry nengenda nebaninyisa lift nengenda abaana bakibule we yafiira mpayo ensonga zange bantuteko omwana wange nfa wadde akasimu mpaka leero ne ku TV abadde kusanyuka bamubuuza ku nsonga y'omusajja yakogga n'aseseewo obusezi neyemulula n'abasajja basuula obuvunaanyizibwa tabuuzizza omusajja oyo yali ku ki wabula agambye
nti DNA tesukka myaka 18 bwoweza 18 kitegeeza nze kyembadde mbuga olaba mukama waakola nti mukama nzuukusizza leero ngende ku nsonga y'omwana wange atanaweza myaka 18 waliwo abasobola okugaana amateeka gategakola myaka 18 omukebeza obeera omulabisa myaka 15-16 musobola ofuna obwenkanya bifo kati naye bw'anaasukkawo nja basobola mba nalinda ki omuntu omwazika ettaka n'asimbawo emmwanyi n'asimba omuvule n'asimba ebitooke tolina bw'okakasa muntu nti abantu awo si wawe. Queen Mother, save a soul. Oyinza otunoonyako ku namba z'essimu zino. Subscribinga ku Queen Mother Productions Yugi ogenda kubanga byonna gy'obisanga ku mukutu gwa Ngoogo buli kimu kwenkitooza era ng'ogenda kubanga byonna bye tukola obiraba ku mukutu ogwo. Mu kaseera kano ndi n'omwami awangadde nnyo n'omwami ono mu nsonga ya bizinensi era nga kyentegeddeko nti yamusupurayinga materials. Obula tukola show ng'ali awo atulindiridde nga simanyi lwaki atulindiridde naye nga tugenze okumaliriza nga ye muntu eyabadde nga amuwanga materials era nga embeera yonna okuva emabega abadde nga agiraba ey'omwana. Kasitoma wo omulungi yali munene atugaye bamuyitanga heavy naye ate kati afuuse simoolo. Katwogereko naye abyeko kyatubuulira ku nsonga z'omwami ono. Assalamu alaikum. Wa alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Mwami yani. Amanya nze Lubanga Umar. Lubanga Umar. Yes, njero. Alhamdulillah. Mwami Musisi watandika okumumanya. Ntandika okulaba Musisi yali 2013 nga nakatandika business eyo emusupplyinga material gwakozesa engatto ye ku mukwanako edi awo era yajjanga ngazenga customer owa bulijjo kubanze nali mupya mu business wabula ate nga bakama bange bo bamumanyi okuva emabegako era Musisi ne tufuuka ba mikwano nnyo twalina ebintu ebyatugatta ne bituleetera okubeera nga tufuuka ba mikwano bwento bwentandika okumanya Musisi n'ebitonotono ku bulamu bwe. Mwami Musisi ogambye mumukolera mu kibuga? Ffe tukolera mu kibuga ku mukwano ake. Kati obudde mu tawuni kujja mukono okulaba ku Musisi? Ennyabo. Mukwano ddala gw'amaanyi. Mwami Musisi ensonga ye muluma ya mwana we DNA ebintu ebimwapiwa luli omulaba nga akyali musajja munene yafuuse mwami mutono ekintu kino kasitoma wammwe mulaba nga kyamuyisa kitya era mwenga mmwe mulaba nga kyamulekawo ennyo? Mu butuufu before ensonga za DNA eno Musisi yali musajja munene nga munene ddala kubanga bwe nkugambye nti twali ba mikwano Musisi yajjanga nampahaaga era ndowooza mu dduuka eryo we tukolera nze nzekka gwe yayanirizanga mu nnyaniriza ey'enjawulo nga alina engeri gy'ampaamu haaga obwaheve bwe n'akusitula bw'ati muhaaga ye nga musajja wa kiwago w'amaanyi ebigere ne byewanika mu bbanga n'omugamba bugambi Musisi kola ki nta nteeke wansi naye ng'ekyo kyonna yakikozesanga mukwano era ebbanga eryo lye mmumanyidde Musisi ye muntu ataalekanga mwana we naddala mu kaseera ng'omwana ali mu holiday era n'ebiseera ebimu we yajjanga okugula matiriyo mu kibuga oba oliawo nga zze ne kawala ke najja nako ne tukabuuzaako nga tukamanyi ffenna nga bwe tukola bizinesi zizimu kuba amaduuka agamu departmentals n'amaduuka amalala teyagulanga wamu nti oba waffe ffekka wabula nga abantu abasinga be tukola bizinesi yemu wagula matiriyo bamumanyi era nga n'omwana we bamukola ki bamumanyi naye ensonga zino eza DNA we zaagwawo mu butuufu Musisi teyaddamu kubeera kye twali tumanyi Musisi kyali. Embeera yakyuka omusajja yali yeekolera emirimu gye buli kimu ne kigootaana ne kiggwawo okulaba okwange ku ngeri gye nali mmanyimu Musisi mu biseera biri ebikadde ne Musisi gwe mmanye ku ssaawa eno mu butuufu abantu babiri banjawulo. Musisi kuba twasigala nga twogera kuba naffe twalaba mawulire bwe twalaba amawulire natwala obuvunaanyizibwa obukubira Musisi ne mugamba amawulire ngalabye
ensonga zino ziri zitya. Musisi yanyumiza ebintu bingi, nsuubira nti ebintu ebimu abibabuulidde kuba nange mu kaseera ako ebimu nali sibimanyi nengezaako mbeeko byensima ntegeere era nambuulira ensonga nnyingi nnyo, naye ng'enjogera gy'ayogera alaga nti agumye era akkiriza, alinga akkiriza ekyo Mukama Katonda kyakoze eki kyageze. Naye amazima gali nti ebigambo ebyo yali abyogera bwogezi ku mumwa, oba oliawo n'okugumya ffe ate abaali bafuddeyo nnyo ku ekyo kimutuuseeko, naye ate munda mu ye yali amenyese olumenyeka olutaddirira n'okutuusa olwaleero. Embeera eyo ekyamulya. Fwe atusabye nga yagala DNA eno eddibwemu, kyetukakasa ntitugenda kikola, naye singa kinazuulibwa nga kizeemu okubeera mu mbeera ate eno y'emu, Musisi ono mugenda kumukola mutya? Ekituufu kiri nti kubeera akyalina essuubi nti ye omwana wuwe. Ekituufu kiri nti ensonga zino ezikwatagana ne DNA tukkirize tugaane, tulina okuzirowooleza mu mitendera gya mirundi ebiri. Possibility weeri okujja ng'omwana wuwe, possibility weeri okujja ng'omwana si wuwe. Wabula okuddibwamu kwa DNA eno kujja kwongera okujjawo ekintu ekiri munda mu Musisi ekigamba nti yali azaamaanyizibwa mu DNA yakola ki eyasooka. Singa kizuulibwa nti Musisi omwana wuwe, alhamdulillah kijja kuba kikoze bulungi era kigenda kujjanjaba omutima gwe n'okubeera nga addawo. Era singa kizuulibwa nti DNA evuddeyo ng'omwana si wuwe, nkakasa muli nti Musisi ajja kubeera tasigadde kyekimu era nga kyabadde, ajja kuba akakasizza amazima g'ekyo ekiriwo. Wabula nze ng'omuntu kye nandibadde nsaba, byonna ebinaaba bivudde mu DNA tukkirize tugaane Musisi n'omwana we baalina bondi eyaliwo, kubanga omuntu bwe babeera nga bakusuulira omwana ku myaka 2 n'okuza omwana oyo ate n'otafuna busungu gamba nti omwana ono sigenda kumuwa maama we kumulabako mu holiday, n'obeera ng'owaayo omwana maama we agenda amulabeko newankubadde ng'ate maama we yakolanga yazzanga buzza ku ludda olulala, ekitegeeza nti maama yali akyanga amalya, naye eyo si yensonga enkulu. Wabula bondi eyo yaliwo wakati w'omwana ne taata, kuba omwana yakula ng'amanyi nti Musisi ye taata we. Kitegeeza tukkirize tugaane naye yali psychologically tortured okutuuka akaseera okumugamba nti taata ono gw'okuze naye akulaza omukwano si ye taata wo. Nze kye nandibadde nsaba singa amawulire gavaayo nga DNA teri ku ludda lwa Musisi ng'omwana si wuwe, bakkirize bondi eyo eri wakati w'omwana n'eyali taata we, ye gw'amanyi nga taata we okuva obuto, enkolagana eyo esigalewo, baleme kutwala mwana nga bamutwalidde ddala, kubanga mu mazima tebaaliwo mu buto bwe. Lwaki baagala okubeerawo ate mu bukulu bwe ng'ate mu buto bwe tebaakola ki? Tebaaliwo. Kuba balabira ddala nti era omwana aba amweggyeko, kyesasuubira nti nange kye nandiyagadde naye kyesasuubira nti taata oli abajja kukkiriza omwana ono kubanga alina oli ajalabye ddala nga ye ajja kuba talina kyali. Ensonga ya taata oyo nnyinza okugitunuulira, naye ate ffenna abantu si nti tukulidde ku bakadde baffe abatuzaala maama ne taata. Abamu tukulidde ku ba step fathers, abamu tukulidde ku mikwano, naye ate step father oyo n'akulera mu ndera ennungi ekuganya okugenda okulaba ku taatawo, n'ogenda n'olaba ku taatawo n'okomawo mu kasitode ye, n'ogenda n'olaba ku taatawo n'okomawo mu kasitode ye. Kati singa DNA ejjanga Musisi omwana si wuwe, bakikkirize nti kale step father we yamukuzaako. Nkakasa nti omwana yali akuliddeko ewa step father tasobola kwerabira migaso gye yajja mu step father, era asigala amuyita taata we era amuwa ekitiibwa. Bakkirize omwana oyo ajja alambule ku taata we, n'omwana ne taata bamukkirize okubeera ng'asobola okulambula ku mwana we, kuba ekyo yensonga esobola okukkakkanya Musisi. Waakiri asigale ng'omwana ono
akyalina akakwate naye kuba ye mwana omu gwe yali alina ng'amanyi wuwe era ssaawa eno ye mwana gw'amanyi nti wuwe kubanga talinayo mwana mulala. Tweyanza nnyo tweyazege ebadde ndowooza ya kasitoma wani wa Musisi kansuube nti naawe oli eyo wena kyoyagala otugamba wabula osobola okugenda mu comment section nawe n'obaako kyotuwabula oba kyotugamba oba amagezi go gosobola okuwa gositomanya tuyinza okuba nga tugenda kugakozesa. Tweyanza nnyo tweyanzege. Oyinza otunoonyaako ku namba z'essimu zino. Omulungi ali ku programu yaffe Save a Soul Tasa Omwoyo ng'olinage maisha mu Queen Mother mami w'abalungi nga mbadde ndi ne mwami Musisi ensonga ze muziwulidde naye nga kyatusabye kye tugenda okukola nga we tweyama okuba nga tuyamba emyoyo gy'abantu tugenda kugoberera ensonga ze era nga tugenda kuba nga tutambulira wamu naye tugenda kufuna ba lawyers abagenda okuba nga bayingira mu nsonga eno tutandike ekintu kino ekirungi byonna bisinga byayogerako abirinako ng'ebbaluwa ezamuweebwa nga ku poliisi tugenda kuba nga tugendayo poliisi y'emukono tugende tulabe ate tuddamu tutya okukusa ensonga eyo afune obwenkanya ng'omu yambawo olupapula luno olagera ekiro ekipande oba tuwakirazi amannya ago kuliko letisati kyoti amannya ge namutuuma era ge bakyamuyita kati yo kyamanyi oba bagakyusa bamutwala bamunzibako eyamutwala mu Uganda kino kyeyakola kikakasa nti omwana wange kati omwana yali oba muli bayima bakiga kati omwana yafuse Muganda omwana yafuse Muganda bali bafumbe kisitu sibafumbe bannanga ate nange ndi wafu kati omwana banze sogera birumira ku Buganda wadde bankosa naye ekikwata ku kabaka basenza kitange mukiga bajja kulunda nte yamaliriza alina n'ettaka alina ebibanja naye awa obusuulu kati nze Obuganda ekibeerawo kyonna nange ennumwa. Bw'otyo puroguramu wetambudde kati gwe wenna nga nawe otwetaaze ng'olina ensonga yo ekuli ku mutima tolina mutima ogwo kukola ki kusajjuka tolina mutima ogwo kumenyeka beera nga otunoonyako tujja kuba nga tukufuna tulabe ate gwe oyagala oyambibwa otya tofa nakyo Queen Mother wendi tujja kuba nga byonna tubigusa. Olunaku olwaleero mbadde n'omukono era nga mbadde ne kameramani wange omulungi kameramani wange omulungi Sempeebwa Uthmayo naye mwana afumbe yatuletera omugole tulina kati ne baby alhamdulillah ajati kusumiddeko salamu alaikum nenebaza ne driver wange omulungi bannange webale kututambuza mbagala nnyo mubeere bulungi tusekane nate wiiki ejja essaawa zezimu olunaku lwerumu mbagala nnyo. A'udhu billahi minash shaitani rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Alhamdulillah rabbil alamin. Nze ajimiti omusomi w'ekitabo era omusomi w'edduwa. Nkozesa kyoto kino, ekyoto kino kiba kitagombolola. Lwaleero ku kyoto kuno kunyambira abantu bange. Buli muntu yenna alina ekizibu kye, ojja ku kyoto kino n'osula akabaani ne nkusabira. Buli alina ekizibu naddala mu abali e Bulaaya n'ompereza amannya. Naye nga sula mu kyoto kino ne nkusembera edduwa ne nkujjako ebizibu ne biba bikusumbuye. Walemererwa mirimu ki ddala mu abali e Bulaaya, abali mu nsi muno mu Uganda, abalemeddwa okufuna visa. Nantegeeza eri abaana Adamu enkozesa nkofu ku kyoto kuno. Bamala okusindika enkofu eyo negenda ebanja amabanja ge bakubanjiza gonna. Gwe yalema okufuna okuweebwa ajimiti nkozesa amazzi ku nnyanja kuno kumulengera ku mazzi wano ajimiti nga bwenyimidde olwaleero ngokumasira abaana Adamu. Bompereza ebiwandiiko byonna bye bompereza ng'oli e Bulaaya mbikwata ne mbizinga ne mwandika kapapula ne mbisula mu nnyanja ne nsaba Allah gwensinza asumulule ebyo bye babikulemeredde awa visa agifuna alemedde ofuna omusajja omulungi amufuna. Nsangibwa ku namba 0752 87 15 15. Oyinza otunoonyaako ku namba z'essimu zino.